Your Excellency, Mr. President, Madam the First Lady, the Right Honorable, the Leader of Opposition in Parliament, Your Worship, the Lord Mayor of the capital city of Kampala, the Honorable Members of Parliament who are here, the leadership of the National Unity Platform, all distinguished invited guests who are here, senior citizen, the Honorable Miriam Matembe, the Honorable John Ken Luchams Deman, the Honorable Kibirige Mayanja, former President of JEMA, the Honorable Gaila Saddam, leader of PPP, of course, although I introduced the Lord Mayor, is also the interim president of FDC. All of you activists, ladies and gentlemen, I think it is fitting to start my remarks by saying that God is good. And all the time, that is his nature. Give a loud clap to God. Our Jamaa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We came today on this very memorable day to thank the Lord who has brought us this far. Who would have expected that President Kyagulanyi would still be around here today? You just heard that our brother Yasin is in the grave that should be occupied by President Kyagulanyi. And that goes for all of us. Every day we get out of our homes, we don't know whether we shall go back home. So let us thank the Lord who has brought us this far. But we came today to celebrate
a wonderful, wonderful achievement by, I think, the youngest political party, but yet the one that has created this wonderful home for itself. There is absolutely no doubt that what was experienced since yesterday of trying to block this ceremony was nothing but shame on the part of Mr. Museveni. And shame on him, Mr. Museveni, again. That for 37 years, for 37 years, coming to 40, not only leading a party they say is the ruling party, but also leading Uganda. That the party he claims to lead does not even have a kiosk to go. The people who are unfortunate to identify and call themselves NRM surely must challenge Mr. Museveni of how they, and they call themselves a mass party, that they can be without a home for 4 decades. And by the way, NRM grabbed the free plot, prime plot in the town near the Crested Towers, and has had that plot for 40 years without ever being able to put a brick on it. So ladies and gentlemen, we come here today to congratulate you, sir, for this achievement, and through you to congratulate the NUP activists and the people of Uganda for this achievement. Ladies and gentlemen, when I was asked to make some remarks as we mark this great day, and here at the National Unity Platform, I thought that I should only make remarks in one respect. So ladies and gentlemen, I thought on this day I should talk about one thing. When we say many things, sometimes the most important is not appreciated. So I intend to give you one message only. And that is what our mission
as the current people living in Uganda is. What is our mission? Because all this is happening in the middle of a long history of suffering by the people of Uganda. Ndowooza nja kutabulamu njogere olufuutifuuti ntabulemu n'Oluganda abamu abatategeera biri bakiri tukwatagane ku bino. Nagambye nti nazze bwe nasabibwa okubaako kye njogera ku lunaku olukulu luno, nasalawo njogere ku kintu kimu kyokka: obuvunaanyizibwa bannayuganda abakyali balamu olwaleero bwe balina ku ggwanga lyaffe lino. Kubanga nga bwe mulaba tetumanyi n'enkya n'abeerawo, ffe abakyaliwo tulina buvunaanyizibwa ki? What is our mission today? And in saying this, njagala tukiriziganye nti tuwangaalira mu ggwanga oba gaali amawanga nga gonna gaatuwambibwako. Uganda was not one country, it was many nations. All those nations were captured by the British. Amawanga gaffe gonna gawambibwa Abazungu. Era nga nnaku 10 ogwokusatu omwaka ogwa1900, on the 10th of March 1900, the British, that time led by a representative of the King of England, entered into an agreement with Buganda, which was one of the nations of Uganda. In the agreement of 1900, which was on the 10th of March, Buganda submitted to the rule of the King of England on the 10th of March 1900. And subsequently, the other nations of Uganda submitted to the rule of the King of England. Okuviira ddala nnaku nga 10 omwezi ogwokusatu 1900, eggwanga Buganda lyadda wansi w'omukulembeze wa Bungereza mu butongole nateekako n'emukono. N'amawanga amalala gonna ne gagoberera ku lunaku olwo, gonna ne gawambibwa ne gadda wansi wa obukulembeze bw'omufuzi owa Bungereza. Kuva 1900 abantu baffe nga tebakkiriza bafugire Abazungu baatandikirawo okulwana okuzza eggwanga mu mikono gyabwe. Bwe tuba tuyinza ekitiibwa kya Buganda tugamba tukire nnyo baani abaakola ki? Baalwana nnyo okulaba nti eggwanga liddala mu mikono gyaffe. Era tusaanye nnyo kujjukira bajjajjaffe abo abaalwana ennyo. We should remember very much those patriots who fought to return our country in the hands of our citizens. And by the way, even at that time, there were educated
educated people and there were people who were not quite educated. The people who led the most effective struggle were not the educated, but the ordinary people led by people like Augustine Kamil, Ignatius Musazi. These were not Haji Musungu. These were ordinary people who led the struggle to free Uganda from the British. And after 62 years of struggle, in 1962, the British gave up and handed over Uganda back to us. Mubakubire engalo ez'amaanyi abalwa. But since 1962, no leader of Uganda has come from the decision of Ugandans to be lifted to the leadership of our country. Every leader since 1962 has bombed their way into office. Every leader has been bombed out of office. Buli akulembeddeko Uganda yaleetebwa mundu. Buli agenze yatwalibwa ki? Ekitegeeza abantu temulina ki? Temulina buyinza ku bukulembeze. Mundu yokka yekola ki? Yeeyina. Mwagala byuma. So, basero ne banyabo kuva omuzungu we yagenda embundu ze yali atufugisa zo zasigala nga zikola ki? Nga zikyatufuga n'okutuusa leero. Nawulidde wano Mwami Museveni ng'agamba nti tebayita ettendekero erimu erinnya lya Idi Amin, nti kubanga Idi Amin yatwala bukulembeze mu bukyamu. Ekikulaga nti Mwami Museveni takyamanyi gy'akola ki? Takyamanyi gy'ali. Takyamanyi kyali. Tamanyi nti naye obuyinza yabutwala mu ki? Ku maanyi. So basebo ne banyabo kuva 62 bannayuganda balwana okumaliriza omulimu gw'aba Augustine Kanya okulaba nti obuyinza naddala budda mu bantu kuva 62. Basebo ne banyabo bajjajjaffe n'abagambye nti kyabatwalira emyaka 60 kuva 62 guno mwaka gwakumeka. Leero tuli mu mwaka gwakumeka? 60 guno omwaka kuva olwetufuna obwetwaze guno gwe tulimu ogutandise mu Oktoba nga 9. Guno omwaka gwa 60. Kati bajjajjaffe abatalina masimu kwogeraganya kutegeera ekigenda mu maaso, abatalina mamotoka, abatalina kintu kyonna, oba baawangula omuzungu mu myaka 62. Kati ffe na buli kimu guno mwaka gwa 60 laagala nagwo guyitewo.
n'omwaka guno guyitewo ne bajjajjaffe kye baakola kituleme kye tukyaliko. So bassebo ne banyabo, nze message eyandeese wano njagala kubasoomooza nti omwaka guno ogw'62 gulina kuba gwakyawula ntamu. Teekewa ki? Nsalasale. Teekewa ki? Nsalasale. Kaaga mwemeka? Kisoboka. Kikola ki? Kisobokera ddala. It's possible. It's possible. So nga sinatuula ekyo nga nkibawadde, njagala njogere katono ku ngeri ki tekisoboka kinaasoboka kitya. Nsuubira nti bwe tugula bwe guba guli myaka gwa 62 ate nga gwe gusembayo bwe tuba balutaswala ku bajjajjaffe, kitegeeza nti abalinza akaliro ka 226 abo nze sikola ki? Sibaliimu. Kubanga okusooka eyola wala nnyo, ate nga kisoboka mu kiseera tulina. Bansebo ne banyabo tujja kweteegamu enneeteekateeka, ngenda kukikubuulirako. Bwe kiba kyakusoboka okusooka, tulina okuwangula ebitutadde mu mbeera eno okutuusa na leero, ebikozesebwa okutuleka mu mbeera y'obusibe n'okutuusa leero. Tulina okukola ki? Kubiwangula. We must defeat the tools that have kept us captive up to date. And I have been telling my colleagues that there are 4 tools that have kept us captive. Waliwo ebintu ebina ebikulu ennyo ebikozesebwa okutuleka mu buwambe bwe tulimu olwaleero. Ekisooka ze mundu ziri okutiisatiisa ki? Okutiisatiisa obwongo bwaffe, nti buli omu awangaalira muki? Mu kutya. Kubanga bajja kutta, kubanga bajja kutulugunya, kubanga bajja kusiba, kubanga bajja kujjako n'akatono okukola ki? Kulina. Buli omu awangaalira mu kutya. Era lyekkubo lyabwe erisooka eritukuumira mu mbeera ki? Eno yennyini. So bassebo ne banyabo, njagala kusaba buli munnayuganda ayagala okubanga Uganda agiyita nsi ye, tuwangule okutya. Njagala bwe njogera ekyo, njagala mutegeere nti teri atatya, era atatya omutyanga. Buli omu akola ki? Buli omu atya. Nange wano singa kibwatuka isobola okudduka. Buli omu akola ki? Naye tulina okweteeka mu mbeera okukola kye tulina okukola, newankubadde tukola ki?
tutya nga tulina okukola ekirina okukola ki okukolebwa tulina okukikola era ekikuleetera okukola kyolina okukola newankubadde otya kukkiriza bw'oba olina okukkiriza mu kyolagala okukola oba otyaba totya ajja kukola ki ojja kukikola so tusaanye kusitula okukkiriza kwaffe kubeerewa waggulu. We must raise our faith. Faith defeats fear. We must raise our faith that yes, and of course God is on the side of justice, God is on the side of right, that by the grace of God and our action we shall regain our country. We must raise our faith. We must raise our faith. Secondly, kyetulina okuwangira ekyokubiri eyawamba ensi yaffe eyawamba bugagga bwayo era abukozesa nga bwakola ki nga bwayagala era bwawulira nti wano mukoze ebyetendo ajja kutandika kubuuza aniindi abikulembera alabe oba asobola kumuwa ki kasente byabadde akola akole ki abiveeko. bwe tuba kufuna kyetwagala tulina okuwangula sente z'omulabe nti nebwazireeta bw'oba osazeewo ozirye oziryeera n'osigala okola kyokola ki naye kino kirungi n'okuzikwatako bw'otokola ki bw'otozikwatako. bassebo ne banyabo ebintu bino mbibagamba kubanga bwe tubiteekako essira nga bwe mbagambye tebikigaana tetujja kutuuka gye tulaga nga tetuyise mu kubonaabona. Ekyo tebakulimba tyojja kubanga oweeyagala otuuke emirembe gy'oyagala tekiriyo ojja kuyita mu kubonaabona. abamu mubamwogerako ku lutalo lwe twayitamu olw'ekinaana olutalo olw'ekinaana olwaleeta Museveni n'okweyagala kweyagala yasooka n'akola ki n'abonaabona yayita awazibu. so naffe tulina okwesiba emmeka ne bwe ziba 3 ne bwe ziba 4 twesibe tumanye tukati wasigadde emyezi emeka mujja kusigala nga mugibala ogw'enkaaga nga tegunakola ki nga tegunatuyitako. mwesibe 2 tulabe oba afulumya sente zenkana ki oba zenkana ki tusigala nga tukola kye tulina okukola ki okukola. ekyokusatu kye tulina okuwangula pokopoko n'omulabe. omulabe mwami Museveni ensonga lwaki tayagala Pulezidenti Kyagulanyi atambula ayogere ne bannayuganda lwakuba bw'ayogera nabo ajja kubazukusa kubazibukula amaaso abantu bategeere ekyokukola ki tajja kukkiriza. basigala ku leediyo era wano tusobola okwogerera ku leediyo obw'omutawuni wano naye bw'ogenda mu byalo tebakukkiriza oyogereyo ku kaleediyo akaawa ate bonna naabwe ebyajja kwogererako. so abantu baffe abali mu byalo bawulira mwami Museveni kyokka yekka kyakola ki yekka kyayogera ng'ayitira mu RDC badiso bagiso baani ababeera ku buleediyo bwo nga boogera propaganda we. bassebo ne banyabo era ayitira mu propaganda eyo naffe ffennyini n'atusigamu ensigo ey'okutuleetamu okutya buli omu kutya munne. simanyi mukitegeye propaganda aleeta buli omu kutya ki
munne agamba oyombega buli omu abenga atya ki atya munne nga talina kyasobola kukola. Basebo ne banyabo njagala tutegeeragane, nze Mbega mmanyi omu atakola kyalina kukola ki kyalina kukola. Bwe tugamba tugende nenkulaba nga osala panya ate nga tugenda manya nti gwoli ki si kubanga waliwo ambuulidde. We should not be guided by words, we should be guided by actions. Simanyi tegeeragana. Let's be guided by actions. Nti oli bw'abanga mulwanyi era alwana tomubuusabuusa manya nti oyo ali ku ludda ki oludda lw'oliko. Oli ne bw'aba ayogera bulungi atya naye nga bwe twagala okubaako ebikolebwa talabika, oyo omanya nti ki Mbega. Basebo ne banyabo, ensonga ey'okuna gye tulina okuwangula ate nga yesembayo gye njagala okukoonako y'ensonga ey'oyo eyatuwamba okutwawulayawula oba oliawo n'okutukoonaganya. Okwawulayawula n'okukola ki n'okutukoonaganya. Kubanga abawambye eggwanga lino bantu batono nnyo baali batuwe bati. Kati ffe abangi okusigala nga bakyatuwambye ebbanga lino lyonna balina okutukutulamu bitundu bingi nnyo ate oba oliawo tube nga twekuba ffeka. Mu kifo ky'okutunuulira era tuteeka mu mbeera eno ng'otunuulira munno omuwambe nti ye mulabewo. Sinni tuli ffenna. Bwe tubanga tuli akubangula omulabe n'olwekyo tulina okwegatta tusigale nga tuli kitole tulwanire wamu bbega ku bbega okutuusa bwe tutuuka gye tukola ki kye tulaga. Era nga tuwangula ebyo buli omu muffe kiraga nti alina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi. Tolowooza nti tujja kuva mu mbeera eno kubanga pulezidenti Kyagulanyi alina kyakoze ye ng'omuntu yekka. Naawe olina obuvunaanyizibwa okubaako kyokola ki. Buli Munnayuganda abamu mpulira bagamba nze siri wa byabufuzi, kitegeeza nti oli musiru. Bw'oba oli wa byabufuzi kitegeeza nti oli musiru just. Kubanga omusolo gw'osasula ani agugereka bino bufuzi. Omusolo gw'osasula kyegukola ani akisalawo bino bufuzi. So n'ogamba siri munnabyabufuzi oyo bumanya ti ono musiru awedde emirimu. So buli omu, let everyone, whether you are civil society, the struggle in your home is not a partisan struggle. Olutalo lwe tuliko lwa kufuna eggwanga si lwa kulwanirira bibiina leero. Simanyi tukitegeera. Leero lwa kufuna ki? Eggwanga nabagambye kuva 1900 kuva 1900 na leero ng'eggwanga teriri mu mikono gyaffe. So olutalo olusooka missioni yaffe yakuddamu kufuna ki? Gwanga mu ngalo. Bwe tufuna ggwanga lyalyo nne bijja kutereera.